Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano era nga yonna gy'osinzira okubanga otulaba tutunulira abantu ab'enjawulo of course mu biti ebyenjawulo wano ne wali but olwaleero tusazeewo tutunuulire omuvubuka oba omwami nga yeetandikirawo omulimu ali self-employed. Tusazeewo tutunulire omulimu gwa saloon oba tutunulire saloon in particular era nga ku Plaza wano we tusinzidde olunaku olwaleero omwaliro ogwokubiri oba level 2 oba floor 2 oba second floor. Of course bayina ne branch endala esangibwa mu bitundu by'erubo wa Seguku. Tutebwamu ssente aba Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza. Sankago bakola ki? Sankago basabaza emaali of all sorts okuva e China paka Mombasa in only 18 working days. Omusuubuzi yenna gy'osinzira okubanga otulaba ng'owangalira mu Uganda oba ng'owangalira China weekwate Sankago. Abasankago bano basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza. Office number erigi F07 era nga enamba yabwe y'essimu eyitawaawo. Nyongera kutegeeza ntutebwamu ssente abasozo Property Consultants UG basangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka. Bakubire essimu oba baweereze WhatsApp enamba ziyitawaawo mpola mpola oba sinakindi ogendeyo ekirekawo weetuukireyo. Omuganda agamba nti eyeesitukidde tanywa matabangufu. Olunaku olwaleero tukyalidde omuvubuka oba a youth ali self-employed ye-employinga himself amanyiddwa nga Grace era nga tumukyaliddeko wano ku saloon ye. Tugenda kuba tutunuulira omulimu gwa saloon. Abantu bagukola batya, bakitambuza batya, era tuzze tukola programs ez'enjawulo ku bantu ab'enjawulo, but this time round twasazeewo tunoonye omuvubuka abaddewo atya, yeeyimusizza atya, because bw'atandika saloon ng'eno there is what we call employment opportunity nti gwe bw'otandika saloon bw'omu bwa namunigina. At the end of the day you're not going to run the whole saloon alone, olina okwe-employinga abalala. So n'ebigwa mukoweryo. Team nene nnyo of course era nga njagala tuyiteeyitemukko wano ne wali tuwayewayemuko n'abantu wano ne wali, but before nga sinalaba mukulu kansooke mpayemuko n'omwami ono gyebaleko ojja kukangulako ku ddoboozi, ojja kusitula ku ddoboozi. Oli otya ssebo? Obulamu bugamba ki? Abantu omanyi omuntu bwe bamusanga ku mulimu oba omubuuliza eno ate nadda eno baerewe kitegerekeka. Bakuyita ani taata? Amanya n'eddoboozi bampita Diane Hart. Baba beddira ki? But Diane Hart bangabi? Abalongoosemu. I love that. Obulamu butambula butya? Obulamu bulungi. Abatulaba baali agadde okumanya ki ky'oli mu kukola wano? Kyenkola wano bakiyita flat iron. Flat iron? Yes, sir. Yeah. Nga ngezaako okukola bob. Kati okola ki olwo? Ki ky'okola ekyo? Okola bob. Okola bob? Yes, sir. Bob bwe buviiri bw'abakyala obubeera butya? Nyabo bakuyita ani? Kampayemu n'omukyala bakuyita ani? Charimpa. Charimpa, how are you? Ki kye bali mu kukola ekyo? Bakola ki ekyo? Ali mu kukola flat iron. Ku nviiri za bob. Okay. Okoleddewo enviiri kumala myaka emeka oba bbanga ki oba myezi emeka? Mazeewo emyaka 5. Myaka 5. Kisanja kya mukulembeze kirambo jja wano ne bakolako enviiri. That is very good. Okay. You're free okutunulako mu kamera wali? Yono omukyala abadde ayogera babadde tebakulaba. Anyways, tuli ku Look G Salon, unisex saloon wano ku kizimbe Plaza era nga tusazeewo tutunuulire business ya saloon mu ggwanga Uganda okutwaliza awamu
era nga olunaku olwaleero wano we tuli tusazeewo tutunuulire omu ku bavubuka of course saluuni mpitirivu nnyo but twasazeewo tulondemu eno tubeere nga tukola nabo tulabe kitambula kitya bizinesi ya saluuni etambula etya era nga akadde kano nja kusaba Grace twegatteko tuwayeemuko naye obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi bro. Yeah. Mujeebaliko. Alhamdulillah. So njagala obuuze ku balungi abatulaba ku kamera obeeyanjulire n'amannya go. Abalungi abatulaba nze bampita Grace nga ndi hairdresser nga omulimu guno ngumazeemu ebbanga eriwerako nga professionally mazemu emyaka nga 10 naye nga nali natandikako dda naye nga gwe mulimu gwe saasooka kutwala nti guli serious era nga tusangibwa wano ku Plaza now nga tulina branch endala eri mu kuggulawo very very soon ng'esangibwa erubowa mu bitundu by'e Sseguku. Yeah. Thank you. Njagala tutunulire because kati saawa eno this is saluuni egaziye egeze watandikira wa era watandika otya era watandika na services ki? Services okutandika kwegamba enviiri zino tuzikoze nga tetulowooza nti gy'emirimu gye tugenda okukola mu ntandikwa nga tukola bukozi lwa nsonga nti twasangibwanga emikono gyaffe girimu ekitone ky'okukola enviiri naye nga tulowooza nti okusinza oluusi famire ze twalimu nga tulowooza nti tugenda kubeera badokita tugenda kubeera ba engineer tugenda genda bweru gye tugenda okukolera tumanyi gye wali ssente nnyingi naye kiseera kituuka ng'okuzze omaze okusoma nga weetaaga okubeera ng'oyingiza ssente nga ekintu kyozze ng'okola kyozanyisa era kyobeera omanyi nga kyeweekwasa. Kati mu lugendo lwange nze natuuka ekiseera nemba nga nina dimandi nga bwe mbeera nkolera mbeera ne dimandi abantu abeetaaga okuba nti mbakoleko ekyo kye mbeera nkola mu mitwe. So eventually nagenda olaba nga dimandi yange erinnya waggulu nensalawo nkifuule nti mulimu era nenkifuula omulimu nenkolerako ku bantu awo abatono bwe namala neetongola nenkola ebyange era nga ebyange mbimazeemu kati emyaka 10. Saluuni yo yatandikira wa oba wano we tuli watandikira? Wano wennyini we yatandikira. So it is now 10 years. It is now 10 years. Watandika na services ki? Twali services zaffe zirimu okusiba enviiri kyewandiise weaving mu luzungu. Mulimu okusiba braids era braiding mu luzungu. Mulimu okukola retouches, treatments, mulimu styling, mulimu makeup ow'abakyala, mulimu okusala enviiri ez'abaami, mulimu okusosola enjala z'abakyala n'abaami, mulimu facial massages n'ebirala bingi. Kugamba ekikwatagana ne hairdressing nandigambye nti buli kimu tukikola so nti omuntu yenna wajjidde kasa kibanga kikwatagana na beautifying them tuba tusobola okukikola. Njagala tutunuulire ozo okula because abatulaba balagadde okumanya saluuni bweti bwe yatandika oba ezze ekula? Saluuni eno ezze ekyuka kumpi buli step. Nze emyaka gye maze nga nkola kumpi buli mwaka nzize nga mbaako kye neeyongerako mu business wise mu business muno. Kati bw'otunuulira ekifo kino we tuli twatandikira mu ruumu emu nga n'ebintu bye tukozesa oba entebe ze tukolerako oba ne furniture alimu eno saluuni ne mirrors ezirimu nga si ze ezirimu. Ne tugenda nga tugaziwa olwa dimandi eyaliwo nnyingi tugaziwa ne twongerako ruumu ey'okubiri. Kati ne tutuuka ekiseera lwa nsonga nti services olwokuba tukola nnyingi buli bw'ogaziwa ne service eyo particular service naye egaziwa. Noba nti olina dimandi ey'abakozi abeetaaga okukola naawe, olina dimandi y'aba clients so nga buli ngeri olina okwongera ku bakozi ate n'oyongera n'okugaziya ekifo. So ne twongerako ruumu ey'okubiri
ne tutuuka ekiseera era nga tulaba olwa services ze tulina nga ruumu eyo tekola ki kati ne tulowooza nti mu kifo ky'ogaziya ekifo wenyini we tukolera tusobola okugaziya obumanyirivu bwaffe mu bantu be tukola nabo ne tufuna branches mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga oba oliawo n'okufuluma eggwanga so era kyetuliko kati nga kiri in plan nga wenjogerera nti branch yaffe esookedde eddala ey'erubo wa Seguku egenda kuggulawo mu bbanga ttono. Thank you. Njagala tutunuulire okuexpandinga kuno kwajja lwa demand ne clientele okweyongerako. Yesebo. Njagala tutunuulire point ya employment okuwa abantu emirimu. Watandika n'abakozi bameka, olina abakozi bameka kati? Mu kutandika ndayika natandika na sijjukira engeri gye kiyiseeko ebbanga sijjukira nnyo naye nga ndowooza nti natandika n'abakozi baalinga basatu ku bana. Kati ng'essaawa eno tuli mu bakozi nga tukola abantu tuwera abakozi nga 19 nga ngasse saaluuni eno n'eyerubowa. Essebo. So tutunuulire mu bintu by'okubeautifyinga abakyala n'abaami. Abantu ebiseera ebisinga baba ne speciality ng'atandika project ng'eno. Waliwo ayinza okugamba nti nze ntunuulidde nnyo bakyala, ntunuulidde nnyo baami. Lwaki gwe wagatta abaami n'abakyala? Kati nze mu kutandika saaluuni oba okukola ebintu by'enviiri natandika na nviiri z'abaami nga nkyasoma. Naye kwega kyekintu kye nakolanga nga sikikolanga omulimu nga bwe naggambye mu ntandikwa. Kati mu kukula n'okumaliriza ebyokusoma twawayanga nga njogeramu n'emikwano gyange nga ndaba nti nalinga nkimanyi nti nno omulimu gw'okubeera baba omuntu yenna era nga waba gugaziyiza n'aguyonja gusobola okufuna ekiralu. Naye kwegamba bwe nagattamu okukola ku bakyala nakisanganga nti ate nkikola bulungi nnyo with passion n'okusinga ez'abaami. Nti ne payments bwe zijja zaawukana ku z'abaami ate kweganze muntu eyali nga ntunuulidde nnyo ekintu ky'okukola ekitono ate mbeere nga nfuna kinene. Nga saagala nnyo okukola nti nkoze ku bantu nga 2 ate nga omugate gw'essente ndaba nti mutono. So nendowooza nti okusigazaawo projekiti eno ey'abaami kitegeeza nsobola okufuna bannange 1, 2, 3 ne babeera nga bagitwala mu maaso lwansonga nti gwe gulinga omulandira lwaki ssaawa eno ndi wano okitegeera. So nayo neesigalawo projekiti eyo naye nga nyambibwako bannange benkola nabo nga nze sigiriimu. Okay. Oli ku Extra Digest, IBRAH Mukasa gemanya gange, tuli ne Grace. Grace is a hairdresser, ate era twasazeewo tutunuulira omulimu gwa hairdressing mu ggwanga Uganda era transformiza atya obulamu bwe ye ng'omuntu nga kwotadde n'abo abamuliraanya abamulirako direct and indirectly. Tusazeewo tutunuulire dynamics za hairdressing mu ggwanga Uganda. Tutunuulire n'ebigwa mu kkowe at the end of the day. Tuteebwamu ssente aba Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza GF07. Sankago basabaza mali kuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Weekwate Sankago ayagala okusuubula olw'ensuubula ennungi ate nga naawe ayagala okusuubula nga ssente zibulako abasankago bayinza okuyamba to top up the money n'osuubula. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG era nga bano basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka. Abasozo bagula ebyawaka office on Lerosan ebikoze nga biri mu good condition. Abasozo enamba yabwe y'essimu eyitawaawo mpola beekwate banoonyeko buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Njala tutunuulire abantu bangi nnyo bali ku mirimu naye nga tebagisoma ne baperforminga na bulungi nnyo n'okusinga abaabisoma. Omulimu guno wagusoma? Nagusoma kati wentuuka ekiseera n'ensalawo ngufuule nti mulimu. Namanya kubanze mu kusoma nasoma nga mmanyi nti omuntu akola ekintu professionally ayawukana ku oyo akiyiza obuyizi n'akikola. Bwe mubairamu ebirungo ebyeyongeramu singa obeera otendekeddwa abakugu.
kuba wano okukola ekintu n'emikono ebiseera ebisinga ebintu by'emikono omuntu yenna asobola okukiyiga n'akola ki n'akikola naye wabeerawo obukugu n'obumanyirivu obuva mu kusomesebwa ekintu ekyo kuba kiba tekikoma ku kyakukikwata bukwasi na mikono n'okizinga naye oteekeddwa okumanya bwe mmala okizinga nkigaziya ntya ne kituuka ku bantu bali ne kituuka ku ebule n'ebweya ewala eyo mu nsi ezitali zaffe wano ne bakiraba ne bakisiima nkitambuza ntya nkifuna nkigaziya ntya kale kwegambo kifunira mu ddala ennyo so namanya nti neetaaga obuyigiriza obwo neŋŋenda waliwo essomero lye bayita East African School of Cosmetology olwo nga mmaze okuva mu senior 6 maze okukola koosi yange eya Bachelor of Business Administration naye for some reason nga ndaba tekinkolera bulungi ng'ate ninawo already ekinkolera ekiriwo so kati nesalawo ngaziyo ekyo neŋŋenda nensoma ne tugenda e Tanzania ne tugenda e Kenya ng'era tuli mu bintu ebyo paka we twamaliriza emisomo egyo so nensalawo nentandikira ddala okukola. Ddi lw'ozuula nti omulimu guno ddi lw'ozuula nti ebintu bya saluuni bino mulimu? When was that point you thought nti kati guno mulimu nina ogunywererako? We nazuulira nti nze mu saluuni gye nakoleranga nzijjukira ekintu kye nakolanga nasalanga nnyo ebisige nga nsala ebiseera ebyo ebisige twali tubisaliranga 2,200 n'R1,300 eza Uganda kisigo sebo kati ebisige ebyo natufuna omukyala eyanzikiririzaamu ennyo nga ankubira essimu ngende musala ekisige kati nga mwe mugenda omusala ekisige nga mpa $3,000 nga kya 13,000 kati neŋŋamba nti ekisige kino ekibanga omuntu asobola okukisasulira 13,000 kitegeeza bwe mbeera siriyasi nenkola ebintu bino nembifuula nti ddala mulimu ekintu kyenkolera $1,000 basobola n'okukisasula akakadde era nga neebaza Katonda nti essaawa eno yerevu eyo kwendi ti ekintu kye nakoleranga $1,000 essaawa eno omuntu okunsitula ntwale waali okikola mba nsobola omugamba $50 ku kakadde ate n'azisasula. Njala tutunulire ekisige ky'okyasinze kusala noga nti nasaze ekisige. Wakisala musajja mukazi? Nakisala mukazi. I love that. So ekisige ekyo kye wasala noga nti nasaze ekisige era kyaddala. Wakisalira mmeka? Ebisige twabisaliranga nusu 1,000 ku 3,000. Lwansonga twakolanga nga tukola na passion. Nze we nakolera enviiri saayina buvunaanyizibwa bunjagazisa nnyo ssente. Nalinga nkola bukozi kati nga kubanze naturally ndi artist, an artist. Kati nakolanga ebintu nga exploiting ekyo ekiri mu ngalo zange nga situnulidde kya ssente wabula nga ntunulidde kyenkola kigenda kufaanana kitya. Okitegeera. Thank you. Njagala tutunulire ebisige. On average to date oluza wakasala ebisige bimeka? It's a bit technical, but I know you can answer the question. Ndabika nakasala ebisige biwera 1,000. Ebisige 1,000. Oh my God! Oh! Ngobaze bwoti oba labyenyi oba ngambaze bwe biti 1,000. Mugoba nsonga extra digest courtesy of Dye Production Uganda Limited IBRAH Mukasa gemanya gange tukyaliddeko aba Look G Salon unisex salon. G is standing up for what? Because Look kwe kulabika oba okulaba oba endabika. G is standing up for originally erina kubeera grace. Okay. Naye kwegamba kimpa amaanyi nti G evaamu ebintu bingi so kati nze nkirekera omuntu na kibaamu good, kibaamu great, gorgeous, glamorous. Yeah, man. So kati nze nenkireka ne kibeera bwe kityo. Okay. Good, gorgeous, great. Yeah, man. Okay. Nga tuvudde njagala tutunuulire what is your worst experience mu kusala ebisige? Ebisige bino njagala tubi exhausting. Tugenda okuvaawo nga tukitadde. What was your worst experience mu kusala ebisige? My experience gye nnyinza okugamba omulundi gwe nasooka okusala omuntu nendaba nga ajja omusaayi. Oh, sorry.
gwe nasookera ddala nakati nkyasobola omumusala ne musala akasaayi ne kajja naye gwe nasooka okikola nawulira nga mpeddewo bambi nga mpulira nsiridde gwe nasookera ddala olaba ku musaayi gw'ekisige ky'omuntu kyava ku ki munnaye ebiseera ebisinga baklayant bano betukolako oluusi ajja naabanga akukkiririzaamu in that nti ne bw'oba omusaze n'alaba ku musaayi agamba either oba yeyenyenyezza oba kale tareactinga bubi okusinziira ku nkolagana gye mubeera nayo gwe naye kyekyanyamba kyokka. So your worst experience yo. Let us look at your best experience mu kusala ebisige oba ekisige. Experience ekyasinze kyobula njinyumyako yeyo omukazi yampanga emitwalo 3 mu biseera ebyo. Yali abala kinyo ekisige ekyesatumazi abala kinyo. Yalinga kale abakyala bano oluusi baba tebaagala kutambula kujja. Naye ng'ate kati oluusi baba tebaagala kutambula kujja naye ng'ate tebali wiiringi kukisasulira. Kati bw'osanga ali wiiringi okisasulira omuwa ekitiibwa n'amanya nti akusitudde ate n'asasulira saaviisi eyo ekusitudde n'atafa ku kyakuba nti ntono oba nnene. Olwaleero tulina amatendekero mangi mu ggwanga Uganda gavuddeyo ne gacreatinga course ne galeeta courses zino ez'emikono. Matendekero mangi nnyo mu Uganda mu bitundu ebyenjawulo barealize nti omulimu gwa barealize nti hairdressing nagwo gufuuse mulimu. Mukolaganye mutya mu abalina saloons eziri already established mukolaganye mutya n'amatendekero gano agali mu kutendeka abaana okusiba n'okukola enviiri nga kwotadde n'okuyooyoota abantu okutwaliza awamu okolagana nago. Nze personally mbadde sinnafunayo institution eyigiriza abantu nviiri gye naakolaganye nayo. Though singa nfunye omukisa n'enjifuna mpulira nga nina obwongo n'experience nnene nnyo okuyigiriza omuntu omulimu guno ate mu bbanga ettono ddala n'aba nga asobola okwebeezaawo kuba tukikola wano ffe nga ffe twatandikawo academy olwa demand eyongezze ne tutandika okubeera nga tuyigiriza abaana okukola emirimu gino era nga tuyina products ezimu eziri out there nnyingi ezisukka mu baana nga 5 nga balya ku mulimu guno naye nga bayise mu mikono gyaffe. Bwe twali tukula nga tuli baana bato I remember waliwo kano nga kasala enviiri wakalabako kano kabeeranga nnyo ku owinaawo ne mu bitundu ewaffe ensambya gye twakulira kabanga nnyawo ensambya mu centro abaakulira ensambya mu kamanyi nga kajejeje ne kakuyitako. Olwaleero tulina machines zino ezikozesa amasannyalaze. Njagala onnyonnyole omulungi atulaba tutunulire transition y'okusala enviiri okuva ku kuteeka ejjirita ku kisanyirizo no abakyala okukwata okunnyika ekyuma kiri mu muliro kitegedde. Waliwo ekyuma kye baateekanga mu muliro ku Easter ne Christmas kati abakyala ne bakiyisa mu nviiri muno bati ne bakkirira mpola mpola n'okuteeka ejjirita ku kisannirizo n'okuleeta kano akaali kagiranga bwe kati n'olwaleero gye tutuuse. Njatunywe transition eyo omuntu atulaba ajja experiencing n'atajja experiencing ngako otunnyonnyole disadvantages ne advantages. Olwaleero ebyuma bikozesa amasannyalaze bimukozesa byonna all throughout ebisinga muli abantu bakozesanga maanyi ga kifuba bakozesanga jirita na bisanyirizo n'omuliro. Tunnyonnyole disadvantage ne advantage. Kati advantage eriwo okusingira ddala nze ntunulira advantage era kwegamba nti abantu abayinza okuba nga bayigidde ku mulembe guno ate bo bakifunamu nnyo era ekyo kikuwa ensonga okuwa ennyo abantu ekitiibwa abaatandika ebintu ebyo kuba kati ffe ababirabako kuba nze bansazisaako ku enviiri nga nkyali mwana mutaaka akantu kogambye babiyitanga bu clippers. Naye ng'omusajja akusala enviiri n'asala ekintu kyekimu n'omusajja alina mashini ey'amasannyalaze wano akamanyi okakozesa. So kati wano nti mu tekinologi gyakomye okujja bazze bagonze ebintu ate nga paka kati mu bintu byonna bye tukola omuzungu azze agonza obulamu. Nti edda wasitulanga ebyuma ng'ogenda okukola ku mugole nga oyinza ositula saaluuni eno nnamba naye kati okwata kabaaga bwe kati nga kalimu ekyuma wakikyaginze nga kigenda kukolera ddala omulimu nga kiri kinene gwe kyakolanga. So nze ndowooza nti tulina okwembulesinga embeera eriwo ey'ebintu ebipya bwe bikolebwa
kubanga bituyamba bikendeza space lusi wandigenze n'abantu nga 10 okukola kati osobola ogenda n'abantu 2 nga weetaaga jassa kuweerezaako lwa nsonga ebintu byonna ebikola bijja mu kafo akatono bwe kati nga si byakubala nti omaze okukola basitule bazze mu mmotoka mukole ki. So nze ndaba nga tekirina disadvantage eriwo yakuba nti tekinologi gyakoma okweyongera n'ensasulwa abantu gye balina okusasulwamu ekyuka yegenda waggulu kati genda banga disadvantage nti ebiseera ebisinga abantu abamu baba baagala service ey'omulembe guno naye nga baagala bagisasule nga emyaka 5 egiyise emabega nga kwega yebbeeyi yebo gye batambuliramu gye baagala basigale nga basasula. Abalungi abatulaba bayagadde okumanya saloons mpitirivu mu ggwanga Uganda. Professional ones like this one of course. Do you have mulina bode ebafuga mulina ekibiina ekibatwala in case of any hazard, in case of any bigwate biraze in line of okusetting emiwendo nebigwa mukowere n'okwekubirira endulu nga waliwo obuzibu? Kati ekibiina ekyo tukiyina naye era kwega tekinnalambukuka bulungi nnyo lwa nsonga nti ffe nga bahairdresser be nandigambye nti oba abanene oba ab'amaanyi mu Uganda ffe twekolamu omulimu ne tutandikawo ekibiina ekyo. Naye ekibiina ekyo nze ku lwange kibadde tekinnankolera kale bulungi nga ndowooza nti omulanga guno guba gwetaaga ne gugenda ne mu bakulembeze abafuga eggwanga kuba nze ndowooza nti omulimu guno bo tebannagutwala nnyo ng'omukulu ng'ensonga ennene ate nga ffe tulowooza nti kintu kinene nnyo kikwata ku bulamu kintu kya busawo nga olaba nti omusawo ajjanjaba omusujja oba something. Okay, lastly nga tuwunzika njagala otulambuzeemuko tulabe of course tulaze nti mu expanding up the other side but abantu believingira nnyo mu kulaba. Sa twagala otulambuze what is what and what mpola mpola. If you don't mind. It's all right. Yeah. Kati briefly eno yejandibadde nga reception wano we tuli oba client watuukira nga ayingidde mu saluni yaffe. So tukolawo ebintu ebisinga bye tukozesa nga biri wano lwa nsonga nti singa aba alina kyabuuza kyanguyira receptionist kyo kimulaga nti kyobuuza kiki kino wano kyobuuza kiki kino wano kyobuuza kiki kino wano. Kati mu byo tuyinawo enviiri zino abantu abasinga olusi baagala nnyo okumanya omuntu oyo enviiri ze azijjawa omuntu oyo kino akijjawa. Naye nze ebiseera ebisinga kye ŋŋamba abantu nti ebiseera ebisinga bw'obeera n'obumanyirivu mu kintu tekimatalinga nnyo owa kintu gy'okijja kuba omuntu asobola okukugamba ye kyonna kyayagala nti bwakikola ki wakijja. Ekisinga okubeera important nti gwe osobola okwesiga omuntu oyo nti ekintu kye kiri authentic ekimala kyakozesa kyekisinga okubeera ekikulu kubanga abantu baga enviiri ozijja wa China enviiri ozijja wa oba Malaysia enviiri ozijja wa nti oba England so omuntu asobola okwetuuma erinnya ye lyonna naye kiva gy'oli gwe nga kiraya nti okumanya nti this person ali genuine. Ate engeri yokka gy'oyinza okumanya is when you have ng'omutrayinzeeko ng'oba of course omanya nti omuntu ono abadde recommended by different people akoze ku different people ate nga abadde consistent kamugezeeko ndabe yengeri yokka gy'oyinza naawe okumanya oyinza kumanya nga naawe kikutuuseeko nga ggwe omuntu. So kino ki? Kati eno color chart. Color chart eno etuyamba nti client singa abazze naga njagala color ya green njagala color ya blue njagala color era color zino biseera ebisinga zibeerako nti for professional use ebiseera ebisinga oteekeddwa okuba nga wakuguka mu kutabula langi okubeera nga osobola okukalaringa enviiri z'omuntu ne zivaayo mu eyo kala ye gy'aba akugambye nti oba njagala green oba njagala gold oba njagala maroon. Yes. Wow, that so is very good. It is called a color chart. Okay. Zino wano nviiri ze mulaba n'abakyala ze babeera nazo nga zisagala ku mitwe gyabwe bwe ziti. Nazo era zibeera mu different colors nga woziraba wano nti mulimu aka gold mulimu aka maroon mulimu zi ponytails zino nti okutta omuntu paafu n'omuteeka wano kati eno ebeera nga display yazo
Yes. Okay, then what else? Kati wano tuteekawo ebizigo bye tukozesa nga tebinnagetinga into use. Nti omuntu watuukira n'alaba nti okay tuyina this product eyandibadde nga display y'ebyo bye tukozesa. Kati mweno cabinet tuteekamu ebizigo bye tuli mu kukozesa ku budde buno obw'essaawa eno. So wali wabeerawo bitannakola ebipya. So kye basenyeeko ne bisigalawo bidda muno. Okay. Yes. Then ate wano. So kati wano tukola kye bayita make-up oba okulungiya face y'omuntu oba okutonaatona face y'omuntu. Kati eno ebeera kit. Era nga efoldinga yeezingako ate era nga esobola okukola ne mu kifo musinga muga nti nga wano mu saaluuni. Setambula eri mobile. Eri mobile. Gozi ndabako n'obupiira. Tegeeza ogira bugizi bwoti. Obikkako bubisi bwoti. Okay. N'ogenda n'okola emirimu gyo. Okay. Yes, sebo. Alright, tuli ku Extra Digest, IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Grace owa Look G Salon. Era nga tumukyaliddeko tulabe business ya yenviri hairdressing mu ggwanga Uganda. In particular, tukozesezza ye tulabe kitambula kitya n'ebigwa mu kkoyo. So, bwe tudda ku wingi eri. Kati wingi eno kati eno nayo tuyinza ogiyita display eyabiri bye tutonesa face z'abakyala. Okay. Kati bino bye biringa ebitundibwa oba mwe tujja bye tuba tugenda okukozesa kati eno ye feedinga kit eri. Yes. Okay. Naye nga n'okubitunda tubitunda singa client abazze nga akyagala nga weekiri. Okay. Nabyo era tubitunda. Okay. Wow, that's very good. Kati eno ye yandibadde nga workstation yaffe ey'aba client baffe betukolako. Okay. Nti ku ntebe ze batuulako nga tuli mu kubakolako. Okay. Yeeno esookerwako. Bwe tutyo ne tujja ne tusembera. Tuyina nga bwe nagambye nti tulina tusomesa wano enviiri. Kati oluusi abaana bwe babeera bali babeera ba practicing okukola bye baba bakoze bwe baba nga tebali attended to. Tuyina ddole kati ng'ezo you show it to them. Kati omu ku bayizi baffe be tuyigiriza ebintu bino. So ayigira okwo ku ddole. Ayigira okwo mu budde nga siri mu kumubangula nze nga nze. Kati ekyo kyali mu kukola kye kyamugambibwa nti kino kikolebwa bwe kiti. Kati so yo obudde bwe obungi ateekeddwa ki practicing awo n'abeera ng'akikola. Okay. Yeah. Okay. Kati eno section eri wano eyandibadde nga nti omuntu amaze okukolebwako ayagala bamukubeyo ku bufaananyi bw'enga y'omuntu. Okay. Ayagala kwegamba afaanane bulungi alage. Ayimirira wano ne bamukubira bakubibwa ebifaananyi. Okay. Kati wano baklanti baffe we tubanaaliza mu mitwe ze bayita sink. Okay. We banaaliza mu mutwe. Then section eri section ey'abaami. Okay, wano abaami we basalira. Esebo. Okay, that's very good. Kati kino okola ki? Okola straws. Kati buno obuseka omala n'abusigaza oba abujjamu? Okay. So bumalamu bbanga ki? Obuseke? So enviiri zimalayo wiiki bbiri. Kati obuseke bwo obumalamu bbanga ki obujjamu n'okasikamu bw'otyo? Okay. Atasaako kwebaka nabo. Okay. Nyongera kutegeeza ntuteebamu ssente abasozo Property Consultants UG basangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka. Bakubire essimu oba baweereze WhatsApp ennamba ziyitawo awo mpola mpola oba sinakindi ogendeyo ekirekawo weetuukireyo. Omuganda agamba nti yeesitukidde tanywa matabangufu. Era nga tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07. Tutunulira hairdressing mu ggwanga Uganda.
era nga wotulabira wano tusazeewo tukole case study ku saloon emanyiddwa nga Look G Unisex Salon abasangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Plaza era nga wano wetuli bali ku second floor. Tusanzeewo abayiga ne bebayigiriza nga kwotadde bebakolako n'ababakolako. Tutunulira bingi nnyo of course, tutunulira embeera y'emirimu mu ggwanga Uganda wano ne wali. Tuli ne Grace CEO ate nga founder wa saloon eno. Omanyi mbadde nnyo mbasumba ennaku zino. So, lastly nga tuwunzika, Grace, what is your biggest challenge mu mulimu gwa saloon guno? Challenge ekyasinze okubeerera ddala ey'amaanyi mu mulimu guno. We dedicated ourselves. Twewaayo. Tulabe nti nno tutumbula omulimu guno olw'abavubuka abangi oba abantu abangi abaagadde abagwegombye abatwegombye ne baagala oba oli awo babeereko kale nga ffe oba batuuke we tutuuse. Kati ne tugamba nti katuyigirize abantu bangi ebintu bino bye tukola. Kati challenge esinga okubeera ey'amaanyi nti motives z'abantu bano nga bajja okuyiga zibeera za njawulo. Mulimu ajja nga really ayina passion ne mubaamu ajja nga just yayagala bwagazi kubeera nga Grace. Naye nga mu butuufu talina nti oba ayina skill oba ayina passion. Ne mubaamu ajja nga ali just desperate anoonya kyakkola ate alaba ku social media omuntu ono akoze nga amulaba n'atutumuka n'atumbuka n'atandika okubeera nga abeera bulungi. Kati mu challenges olw'okuba tusomesa abantu bwe batyo kati waliwo ekiseera we kituuka ne baba nti omuntu oyo azze afuna ayina kyayiga mu ebyo by'okola naye nga tannayiga kumalayo, okitegeera. Kati mu kuyiga kyayize ebiseera ebisinga omulimu gwaffe ngugaye gunyoomebwa okuvira ddala oluusi okuva waggulu ku ntikko y'abakulembeze baffe nti baalema oguwa platform ey'okuba nti guweebwa respect ey'amaanyi. Kati ne mu bantu be tukola nabo bantu batono nnyo era nga bwe nagambye nti mu ntandikwa nze saagutwala nga nnyo ng'omulimu. Kati tukola n'abantu bwe batyo oluusi nabo nga tebagutwala ng'omulimu. Kale nga tebamanyi bukodyo bwakubeera nti aguzimbulukusa ne guba munene. Ye kasita alaba okusiza ku buvunaanyizibwa bwe ng'asobola okufunayo akasente k'ateeka mu nsawo. Kati abantu abo challenge gye tubafunyemu balina engeri gye bafufuggaza ekifo ky'oba ozimbidde ebbanga eddene. Nti ajja n'akwatagana ne client gw'okozeeko okumala ebbanga. Kati kino kyayize ti client IBRAH gw'osaba $1,500,000 ng'ogenda omukolako katugeze nga mukolo. Omwana ono gw'okutteko n'omulaga ebintu ebitonotono aba awulira nga essaawa yasobola omuzza wali ebbali n'amugamba nti Grace waba akugamba $1,500,000 nze nsobola okukukolerako $1,000,000 kuba tukola ebintu biki byebimu. Kati ye yandibadde nga challenge naye nga really tukkiriza nti mu mirimu gyonna gibeera mu challenge. Thank you. Kiki wenyumiriza mulimu guno ebbanga likukoledde emyaka 10? Omulimu guno ngwenyumiririzaamu ebintu bingi. Kwegamba ekisooka ebintu byenfunye nga ng'ovudde ku kyemikwano n'okubeera nga nsisinkanya abantu ab'enjawulo bangi. Priority yange kale teyandibadde nnyo mu kusisinkana bantu kuba nze si bwentyo bwendi nti nkiwulira nti kyamaanyi okubanga nsisinkanya omuntu. Nfa nnyo ku nkolagana gye mba nkoze n'omuntu oyo wadde nkoze eki musisinkanye. Naye ebintu byenfunye mu mulimu guno mu obulamu bwange I am a well-being living person. Nti nga onoogamba nti buli kimu nze kye nsobola okwagala nti kino mba nsobola okukyetuusaako. Kizibu okusanga omuntu alinga omugagga gwe tugamba nti wano mugagga ng'ayina ebintu byakola nga sisobola kukolako kale waakiri koota yaabyo. Kyenyinza okugamba oba kugeraageranya mu ngeri ennyangu omuntu gy'ayinza otegeera. Naye nga byonna byonna bivudde mu mulimu guno. Kano akabuuzo nkabuuliza abantu. Ssebo. Omulimu guno gwe mukola n'ebifo byammwe bino byogerwako ng'entabiro y'olugambo, okugeya ne mu nsendere kamukusendere. Bagamba nti mu saluuni
abakazi bakuba obukule n'amagulu ne balalika eri ebigambo eŋŋambo okugeya n'ebigwa mu kowere gwe wano okikola otya? Challenges ezo zibeerawo naye kwegamba oteeka gwe kennyini nga nannyini kintu oba nga gwe kivunaanyizibwako waba waliwo manager akivunaanyizibwako olina okufuna engeri gy'olongoosa embeera eyo kuba ebiseera ebisinga tebula mu bantu mulimu ebiseera bye tubeera nga tetuli mu kukola ng'abantu balina obudde bungi obwogera nti IBRAH ne wobeera gwe ng'ojja kusala nviiri n'osanga layini y'abantu ng'etudde bonna bali awo buli omu ali free abamu bali ku ssimu yaabwe abamu banyumya nabyabwe but because ozze bonna basitula amaaso ondi gundi bakutunulira nti somehow kiina n'engeri gye kikuleetera okufiiringa uncomfortable mu budde obwo naye nga just olw'okuba nti tuba tulina okufuna engeri gye tumanagingamu ebintu ebyo naye nga si byebyangu era ze zimu ku challenges ezibeera mu saaluuni olugambo naye nga kati nkuddizaayo wali ekyokuba nti nno omulimu guno gwetaaga nnyo okubeera nga omuntu atendekebwa professionally ate nga omanyi nti ffe abantu tuli baakujjukiza mulina okubeera nga mufuna engeri gye mwejjukizaamu okuba nti mugendera ku mulamu ogwo kuba kiba kyakuyamba bizinensi kubeera nga eyimirirawo. Essebo ezimu ku services ze mu offeringa wagambye muyoyota enjala ez'emikono n'ez'ebigere. Essebo waliwo abakyala waliwo abaami abeemulugunya bagamba nti abavubuka abakola omulimu ogwo gw'okuyoyota ebigere n'enjala n'abascrubbing ebigere wansi eyo awastampinga nti banyogootola abakyala ne babanyiganyiga ekyetaagisa n'ekiteetaagisa ne gye tuyitira eyo olaba omukyala ng'ali bw'ati naye nga n'ogamba naddala bayitako negamba wagambye kusala njala amabibi gabadde kyoyo atali musambi wa mupiira nti yafunye dislocation mukikola mutya? Kati IBRAH nina ekintu kyeggambye mu ntandikwa wali nga towe negamba nti emirimu gino ekisookera ddala girina abantu abagikola nga bagiyize buyizi bukulu ng'ate oli ajja nga ayize ekintu kino ng'akiyize kuva ku muganda we kuva ku mukwano gwe nti Kampala tukusala enjala naye zirimu ssente najja naye omulimu guno mulimu gwa busawo ogwetaaga okubeera nga omuntu agukola atendekebwa mu ntendeka ey'ekikugu ate nga basinga obungi ku ffe tetutendekeddwa mu ntendeka ya kikugu. Kiri kye nagambye nti ekintu ekikolebwa omukono omuntu yenna asobola okukola ki okiyiga naye waliwo kye bayita ethics oba saloon behavior abaana bano bye batasomesebwa okitegeera kati era guno omulanga nze ngukubira bakasitoma oba baclient betukolako nti kiina kuva bo gye bali ku understanding nti yene embeera gye tulimu ye n'atwala obudde n'amanya wa awantu awatuufu wateekeddwa okubeera kuba ffe tetusobola kumanya ffe tukola kye tusobodde okukola nti tukola emirimu gyaffe ne tugite putting out there for people to see and appreciate naye ate tetubalaga nti tweyisa bwetuti so kiina kuva eri client ye kumanya nti nno these people are professional they are professional in the way that they do their thing nti wemba ngenze wali ne wenalagirayo omuntu tajja kunswaza nti n'omwami wange jana batajja kuwulira nti mukyala wo nga twamusanze wali nga bamukwata mu bisambi kuba si bwe ekito bwe kiyigirizibwa era si bwe kiteekeddwa okubeera. Tweyanziza nnyo lastly nga tuwunzika wano tulyoke tukkirire wansi eri nayo tufuneyoko ka beat kyekyenjawulo era kyekikufula ow'enjawulo ekiyinza okusikiriza omuntu okuyita yonna gy'ayitira najja asala enviiri wano oba asibire wano oba bamukoleko wano enjala oba makeup. Kati nze ekisooka mpulira nnyo ebbanga lyeddene lyenkoledde mpulidde nnyo abantu nga boogera ekintu kye bayita grace touch nga sinza akyogera naye nga nkiwulira mu bantu grace ayina touch kati ebbanga linzize nga nkikola ntuuse nange nenerabamu ekyenjawulo nti ebiseera ebisinga IBRAH wemba nzimba enviiri ku muntu sisobola kugamba nti nina tekiniiki gye nkozesa gye nasoma gye mmanyi nti nno yeeno gye baŋŋamba nti olina kukola bw'oti wabula nze nevumbulamu nze nga nze ekintu ekindimu nti
bwe nteeka emikono gyange ne ngiteeka ku kintu nga kyakubumbabumba nkijjamu ekyo ekisinga omuntu ye kyaba kyazze mu bwongo nga kyasuubira naye nga nze ndowooza nti nno kindimu bubeezi sijjaga nti nno nakisoma wano oba nakisoma wano. Bannammwe beemulugunya ku batutumufu nti abatutumufu babasala enviiri babasiba enviiri tebasasula kiri kitya wano? Because mpulira nnyo saying eyo nti aba celebrities tebaagala kusasula mu all services and goods. Ekitegeera mmwe mulina abatutumufu be mukolako wano era babayisa batya mubayisa mutya without mentioning names? Abatutumufu bangi be tukolako era nga nze challenge gye nfunye yokka mu batutumufu nti oluusi baba beetaaga services ze batasobodde kusasulira mu budde obwo bwe bazeetaagidde. Kiri kye nagambye nti maakyaza omuntu azzenga mututumufu naye nange ansanze mu ofiisi yange gye ndowooza nti ateekeddwa kale bambi awa ekitiibwa. It doesn't take away the fact that nange muwa ekitiibwa mu bututumufu bwe kuba mmanya nti ekyomukolako obukozi kirina bwe kisobola okukola ki okuntwala. Naye kwegamba abajja ne baba nti ye waaba atuuse ebiseera ebisinga aba tayagadde nnyo ate kulinda so kikola ekifaananyi ekibi singa IBRAH oba oli awo ndi mu kukolako omuntu omukuku batutumufu najja attention yange nebeera diverted nebange ekuvaako kikuleeta embeera y'okuba nti nno bakusizza wansi. So kati ffe tufuba nnyo okulaba nti bwe tuba tukola tuwa service eri eri oyo yenna ate tulinawo ne service y'okuba nti omuntu ayagala service eri extra eri different. Tulina VIP lounge gye tuli mu creatinga wali ate n'ekirala tukola ne service ng'omuntu atuyise waali naye nga price eba egenda kulinnya waggulu lwa nsonga nti tuzze in your comfort zone now. Kati awe tufunira obuzibu nti enviiri ze nandikoledde wano emitwalo 15 omuntu waŋŋamba ngende ku Serena nzikolere nga nze njagala miliyoni 1 yaaba alaba nga kisusse okubeera ekinene naye nga nze logic ebeerawo nti mba njagala mukuŋŋaanyize wano n'abalala we bansanga nti ekiyinza okunsitula ngende wali mukolerewo ng'asasudde ssente ezo nti newe naafiirwa azze wano nina ekyokwekwasa nti ssente zino nabadde nina okugenda nzikolera azima. Okay, tweyanziza nnyo oli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Grace era nga ye CEO wa Look G Salon basangibwa wano ku tubasanze wano bali ku Plaza era nga tuli mu kutunuulira challenges za hairdressing mu ggwanga Uganda n'omulimu guno okutwaliza awamu ne gye nvudde waago ne waatuusa olunaku olwaleero. However tugendako Lubowa wano tuli ku so baguddewo branch Lubowa Seguku so tugendagenda okko nawe tulabe feel yawo here and there tovaawo katukomewo tukwagala nnyo. Okay, yes ya omulungi atulaba tusazeewo era tujje ne ku branch empya mwami Grace jaguddewo era nga still wano ku Ntebe Road opposite Roofings weyatadde branch ey'okubiri that is opposite Roofings oba opposite police ye Lubowa bwekiri sebo opposite Roofings oba opposite police ye Lubowa wano Ntebe Road weyatadde wennyini era waliwo n'ekipande omuntu aba alengera bulungi watuuka opposite Look G Salon hairdressing makeup pedicure manicure facial academy and all bridals. So nga batukkirira mpola mpola tulidinga on nalinzizeeko around here sometime back naye nga wano si wakole eno enkulaakulana wagisanzewo gwe wagireese kiki kati enkulaakulana eno ate nga tukyali willing n'okwongererako ddala twatunuulira okusinziira ku kika ky'abantu be tukolako bwe twafuna chance ne tufuna akafo kano ne tugamba katukozesa obusobozi obutono bwe tuyina tugezeeko okarivampinga kabeere nti kasobola okubeerera comfortable abo be tukolako lwansonga nti ekika ky'abantu be tukolako bantu n'omulimu gwe tukola gutola okuba nti gwa buyonjo abantu be tukola bantu bakwagala kufaanana bulungi ekikubo kino kyali kyattaka nga bw'okiraba bwe kigenda bwe kikkirira ddala kyonna paka eri so we najja wano ne nfuna abantu ababayinga idea yange ey'okuba nti no tufaananyewo bulungi ne bankwasizaako
ne tuteekerawo ddala akasente nno akawerera ddala okuba nti nno wafaananako kko bwe wati nga bw'owala ne tupeevingawo. So kitegeeza bwe waleese saluuni wano yaleese n'enkulaakulana. Ddala yaleetedde ddala enkulaakulana. Oluguudo meters zino paka wansi. Era nga mu bbanga ttono we tubeereddewo tusobodde okuba nti tulaba amaduuka mangi agazze nga gatwegattako okuba nti kati ng'eno pharmacy teyaliwo we twajjira. Naye ng'olaba nti abantu bagezezzaako okuba nti basembera okuba nti batandikawo bizinensi obutonotono. Thank you. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa Gemanya gangutebwamu ssente Akago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza EF07 Akago nga basaabaze mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Akago bagamba nti ayagala okusuubula naye nga kyoyagala okusuubula okimanyi nti omanyi okisanga mu China weekwate ate naawe ayagala okusuubula nga ssente zibulako weekwate basobola okutopingira sente n'osuubula bulungi bwetuuka Kampala n'obasasula. Akago Shipping Company ye company yokka eyavuddeyo okuwonya abasuubuzi amaziga n'okunyagibwa n'okuferebwa bangi nnyo badde babanyumiza emboozi maali ebulidde ku mmeeri n'ebigwa omukoeri but Akago yazze okunaazaawo embeera eyo. Tusazeewo olunaku lwa tutunulire kye bayita hair dressing mu ggwanga Uganda era nga tusazeewo tufune omuvubuka eyetandikirawo omulimu guno gwa saloon era omuvubuka ono n'atakoma okutandikawo omulimu kwekulaakulanya ye ng'omuntu but he is employing other Ugandans over 20 era nga tusazeewo tutunulire ne branch ey'okubiri gye yagguddewo eya Look G Salon unisex saloon era nga the second branch ey'erubowa we wano we tuli bali opposite roofing oba opposite police y'erubowa wojja okuba nga obasanga era nga tusazeewo tutunulireyo branch ey'okubiri kitambula kyakiri kitya so kitegeeza target yo wano eriki branch ey'okubiri target wano targetinga which kind of people ntagetinga abantu abayina obusobozi obubayinga services zange. That is very good. I love that answer. So we are always obugula service yo ye target yo. Ye target yange. That is a good one. Era yensonga lwaki ne wadde obudde obumala bwempulira nti kankole ekifo ekijja nange mu ekyo kye nandiyagadde okusasulwa nga bwe tujja okulaba munda awo. Esebo. Thank you. So tuyingireko munda tulabe embeera eri etya era buli kimu kitambula kitya. Of course tutunuulira hair dressing at its most era nga tutunuulira tusazeewo tufune munnayuganda omu gwe tukolerako case study na buli kimu atubuulire omulimu gutambula gutya naki nkulamusiza maama bakuyitaani mukwano Nalongo taba mukyala oli otya maama wange omulungi obulamu kino kyokola kye bayita ki oterereza beeyitawo beerabe nga bagenda mu tawuni oba nongosa fulawa nga ayitawo nga bakisanga nga kisyawo abayitawo nga bava ewaka eno n'abakkirira mubakkiriza okwerabamuko mundabirwamu ne beetereezatereezaamuko tetugana naye kati bwekirongoosaako kitegeeza ayitawo kimu ekifaananyi kirungi kati aba agamba muli nti kiki ekiri munda eyo anyingireko mu saluni. All right, yes, Yomrunja Lava, this is, we are still continuing more part one, actually, Jetwa Sokede, Tuabade Eri ku MM Plaza, Eranga, Wali main branch, ku MM Plaza, second floor. Then, Wano, this is the second branch, Eranga Eri Yezala Eno. Bweguli? Which is. Okay, so I think tuingira ko munda tulabe ku mbeera tulabe kitambula kitya. Obulamu bugamba ki? Bakuyitaani. Mulindwa Emmanuel. Kitambula kitya wano? Okay. Omuntu ali yakulaba ssaawa eno yali agadde okumanya ekitambula obulungi ekyo akyegasseeko atya nga waba talinyangako wano era wano kyekigendera ddala mu maaso the services you offer era okulangaani wano. Emmanuel, Osobola okuyimirira. Feel free to stand.
tukola mu digital marketing department kwasaganya ba customers social media even other marketing strategies kati omuntu okujja waneeno located ku Enjaba Road Lobowa when you just reach Lufins just Javamu opposite Kamuga Properties websangibwa kati go wa digital marketing kankubuuzira ebya digital mufunibwa mutya ku social media what platforms yeah Facebook bagenda ononya Look G Salon so bagenda ku YouTube nononya Look G Unisex Salon okay malaba videos with demonstrations then you just send us a message we are there to reply to you within 2 minutes we are just replying to you. Good. To let you know where you can find us, for vocal inquiries or prices, we'll respond to you, anything, we are there for you. Okay, ono yakola digital marketing ya Look G Unisex Salon. Wakuba otudde mu kifo kya receptionist. Oba oli duo. Just to do that. Oli P Square. Oba Chakademas duo. Thank you so much. Okay, yes, tusanzeemu era abakyala bano be tujja okuwayamukko nabo kantuulireko wano mbalamusiza bannyabo muli mutya mujja kusitula ku ddoboozi abantu bayinza olowooza mwakazuukuka ennyabo amannya maama Nabitaka oyina akakwate kwono Nabitaka olimba akayimba ka Nabitaka buli mwabanyize Nabitaka ngayimba akayimba naye gwe Nabitaka wali omumanyi weddira ki Nabitaka olimba Zumuwozotane abana babano iwo njagala kutumira ku Saalongo Wales Kizito oyagala nnyo ennyimba za kadongo kamu Kizito muli bamamba mutumire Saalongo Kizito Wales abamanyoko akabiri obuyi amazzi mungi maama wange ngalamusiza sula ku ddoboozi maama bakuyitaani maama kati kwero liriwo eryeddira oli bulungi mama so kitambula kitawano basically Nabitaka and Tracy mukola ki muli mu department kiwano Nze ndi manager wa salon. That is very good. Yes, I make sure that everything is procured, everything that we need is there. I make sure the marketing department is doing what it is supposed to do for us to get more clients around. Yes, basically that is all what I do. I maintain the place. Yes. Okay. Mama, Tracy, what do you do? Hair doctor. When we're truly, this is branch ey'okubiri ya Look G Salon. Era nga tusazeewo to following up tutunuulire omuvubuka alina kyeyekoleddewo at the same time n'atandikawo an investment like this nga kwotadde n'okwagala okugaba emirimu oba okwemployinga bannayuganda abalala because kyetutunuulidde very soon is to launch oluyimba lw'emirimu gibuze buli omu aluyimbye at all levels. So Mwami Grace eno ye salon ye branch ey'okubiri eya Look G Unisex Salon era nga the main branch of course basangibwa wali ku MM Plaza, then eno branch ey'okubiri basangibwa wano Lubowa opposite roofings. Bannayuganda bangi abatandiseewo emirimu ku small scale okwemployinga abalala nabo okubeera nti benefiting nga kwotadde n'ababalirako direct or indirectly, but the question is
abantu be baba employees bo bakyembulesinze batya. However abantu benyumizaamu kona babatandiseewo emirimu beemulugunya ku be babakozesa nti mumukozesaayo omwaka gumu oba ebiri oba n'olumu emyezi 6 naye n'atandika okuba nga duplicating ekyo kye mukola, which is ekikyabuliddwa eddagala eyinza okunogebwa. Tugenda kuba tufuna Mwami Grace je tuwayemuko naye of course here and there eddakiika 2 tulabe nga tuwunzika naye nga munnayuganda yonna gy'olisinzira okubanga otulaba sibakubira kalango but pass by to say hello, pass by olabe ekintu bakitambuza batya, bakola batya ebintu byabwe, more especially abantu ba Ntebe Road mwenna Seguku, Kajansi, Katabi, kuyitiramu ddala mbayita pass by mujje mufune services z'abantu bano, mujje mulabe ekintu bakikwasaganya batya. At the end of the day osobola okulaba nga endabikayo kyekitiibwa kyo, ebikuvaamu tubifaako oluvannyuma byoba oyogera netusooka netutunuulira endabikayo, then kati oluba otandika okwogera netugamba musajja walabise bulungi naye ebigambo ebimuvaamu byetaaga okukubako akazigo. Okay, Grace. Yes, sir. So branch eno yatandise okoperatinga? Etandise olunaku lwaleero lwennyini okubanga operatinga. Okay. Yes, sir. That is very good. So far, how is the reception? Abantu bali bareceiving batya? Abantu b'okukitundu. Abantu b'okukitundu kyenyinza okugamba nti basiimye nnyo ekifo kino okubanga twakikuba kirabise nti kyanjawulo mu bifo ebikwatagana ne saaluuni ebirimu nti era oyinza otambula akagenda okusanga saaluuni endala egyefaananyiriza oba esobola okukola services zaayo. So far tulina reception ennungi ey'okuba nti nno bawulira nti Look G Salon gye babadde bawulira ebeesudde ate kati esembedde okumpi nabo. Essebo. Okay. Then tutunuulire abantu bemukolako bafuna special incentives ki because abantu ebibaleeta mu bintu bino yes bakimanyi balina okusasula but what comes along nga basasudde incentives ki eziri special ze bafuna? Bwe baba okusasula kwe basasula tuyina consistency ya services ze tuwa. Okay. So nti tutunuulira satisfaction ya client ono gyaba ayina okufuna mu ekyo kyaba asasudde. Nti tukisinza nawo ga naye yennyini n'agenda nga nti bwe tulamula oluusi ssente z'ekyo ekintu kye tugenda okukola tulowooza nti nno client ono tetumanyi busobozi bwe naye ffe tulamula service gye tuba tugenda okukola. Twesiga nti nno we tuba tumaliriza ekyo kye tuba tulina okukola ne wabanga abadde awulira nti aseerebbwa kale ng'oba ajja sali comfortable mu kifo oluvannyuma ajja kulaba nti no there is the worthiness of the value for their money. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo. Lastly obubaka bwo eri bannayuganda abatulaba? Obubaka bwenyinza okuwa bannayuganda abatulaba mu perspective y'omuntu okubeera nga atandika okukola omulimu nti essaawa eno kino ekintu kye tuliko bw'okitunuulira bw'oti nga kiyimiridde nga bwe kiri oyinza okulowooza nti nno gwe oba oli awo kyatandise oba juuzi wano naye ekintu kyetooloddwa emyaka nga 10 n'okusoba bweddwa okubanga omuntu asobola ovaamu ssente z'akoze obukozi okuteekawo investment ey'emiliyoni esoba mu miliyoni 10 ng'ate agitunuulidde okuba nti tagitaddeewo lwa nsonga nti ssente azina wabula ng'agitaddewo ate ekole endala it is an investment made okuba nti ekole ate ssente. Okay. Lastly nga tuwunzika abantu tulina musala musiba mwina packages z'abagole? Essebo. Bajja mubatambulira? Tulina both services. Tuteekawo embeera y'okuba nti no buli client abazze wano ayanguyibwa okusinziira ku ye nga bwazze okusinziira ku ssente z'agenda osasula oluusi oba ne mu bwetaavu bw'ayina mulimu ajja
nga talina ssente zisobola kubanga asitula ttiimu yaffe okugenda omukolerako waali so nga tubeerawo ne saavisi okuba nti tusobola omukolerako wano n'oyo ayagala okubeera nti tumutambulire era nayo saavisi eyo tugiina ssebo. By the way, akatalekeka bulinga bubiri tulina perception abavubuka ey'okunyoma emirimu. Abavubuka abanyooma emirimu abaagala gye bayita white collar jobs abalinze ebya office abalinze okukola mu organizations ennene ze bataatandika. Omanya abavubuka babeera eyo abavubuka babeera eyo n'abeera mu kazigo ke oba mu bangalo ye igona gy'asinzidde ng'ebirooto bye byakolera kampani ennene gy'ataatandika gy'atamanyi bwe yatandika naye nga ye gy'ayagala okukolera dani y'okutandikawo kyatandika. So njagala abavubuka abanyooma emirimu n'abatunuulira emirimu egyo eminene ennyo gyensasula miliyoni kudda waggulu obampeera obubaka. Kati obubaka bwe nnyinza okuwa omuntu oyo waliwo akatabo ke nasomanga nga nkyali mwana muto bakayita Poor Dad Rich Dad. Sijjukira buli kintu kyali mu katabo ako naye waliwo akantu ke nakootingamu nga kaali kagamba nti omuntu akola ssente ye nga ye yazikola kati ate bw'amala ozikola ssente ezo ne zimukolera ye byakola ki byaba ayagadde naye ng'osoose zikola nti kati kampani eyo oluusi gy'oba olaba ng'eyimiridde ebeera erina gye yatandikira era nga bw'oba oyagala ofuna olugero lw'omuntu oyo nannyini kampani eyo oyinza okwewunya nti mu butuufu y'oyo gw'oli naye wagamba gye yatandikira. So obubaka bwe nnina okuwa omuvubuka yenna ali alowooza nti ebintu by'okukola oluusi biba byakumukeeka tebiba byakumukeeka olina okubaako w'otandikira ate n'oba mugumiikiriza ate n'oba mukozi nnyo 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 nga bw'oba osobodde. Lastly, abasajja abasala enviiri n'abakazi emiwendo mugitaminingi yaki ku sayizi ya mutwe oba kikula kya mutwe? Kati ekibuuzo ky'abantu waliwo anyigidde ka message awo nangamba ekyokusala kino enviiri bwe kuba nti kusala tunuulira okusala okw'abasajja kati okw'abasajja sayizi erina weekiyingiriramu ne mugamba nti naye sebo katupike kabbiiru kano ekikula kyo professionally ekintu ekyo kyandibadde nti ne sayizi ematalinga kubanga olw'ensonga kati ffe wano enkola gye tukolamu IBRAH nga bwe nagambye nti omulimu guno okwegamba gwalemwa okuba nti guweebwa nnyo 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 ekitiibwa nga kye guweebwa ate oba oliawo mu nsi endala ezaagutegeera nti nze IBRAH wentandika okusala omutwe gwo inchi ezizaagwo kati singa nfuna omwana wa myaka katugeze emyaka nga 10 kuba omwana oyo abatatawanya bamanyi nti bwe baba bansala enviiri ntereera ate ekitali ku mutwe tuba tubala obudde ne tubala ne style omuntu gy'agenda okukola n'ekikula ky'omutwe so kati professionally akantu k'ekikula ky'omutwe akasaagala kawuse maaso n'ekikula ky'omutwe mulimu abasajja abalina ebigondogonde eno nga togenda musala nga bw'osala muntu alina mutwe guli fula olina okutwala obudde n'okkiriza kati ab'ensonda empitirivu n'ogugira bwoti n'ogugira it comes with time so professional obeera olina okubeera nga prices ezo zivaringa okusinziira ku kiki ky'oba ogenda okukola naye nga tubeera tuli a bit understanding nti oluusi tuteekawo price eri geno for now olw'okuba nti gwe mutindo gwa bizinensi yaffe kwetambulira olw'okuba nti oba oyagala okuuma client ono tosobola kutuuza wansi kunyonyola customer nti munayo omutwe gwo munene nnyo side eno side guli crooked agamba omwana ono ate ayagadde kumanyi avoola agamba oli ku kifaananyi kya Katonda okizajjako. Anyways, IBRAH Mukasa gemanya gete tugenda kubanga tusukawo njagala kwebaza timu gyentambule nayo Idris Lukwago Keith Kanabi Tony Senabulia ne Daniel Mugwera. Large upon yourself. Tuli powered by Sozo Private Consultants UG era nga bano basangibwa Kireka Kamuli Road meters 15 zokka. Aba Sozo bagula ebyawaka office on Leroy because nga biri mu good condition. Aba Sozo enamba yabwe yesimu eyitawaawo mpola bekwate banoonyeko buli kimu kiberenga kitambula bulungi. Then njala kwebaza aba Sankago Shipping Company okutu sponsoring okutu powering here and there. Large upon yourself Sankago Shipping Company basangibwa ku Arua Park Kizimbe 14 Plaza GF07 basa abazimali kuve China paka Mombasa. Weewaawo
basana okuyambako ku kya clearing oba osumbuyibwa mu byo clearinga ne URA ebyomusolo ebyo ku entry points ez'enjawulo eza URA basobola okuyamba era nabo they are good in that. Okay, so eno wing ya kilastering nga tuwunzika eno yandibadde makeup wing oba makeup studio eya Look G Lubowa side Lubowa branch. Okay, yeah, wow, that is very good. Chakabi nyonyo. So abakyala bagala tukam mukole makeup genda ku kadate ebigwa mukowe eriyo birthday. Yeah, you pass by Lubowa just opposite roofing one opposite police ye Lubowa or salon bagita Look G opposite how G. This is wing ya makeup to the ladies. Now of course these days bakola makeup. So you pass by ne bakolako Chakabinyo. Okay, thank you so much Chakabinyo. Mwekwate Sankago, wekwate extra digest mugoba nsonga. IBRAH Mukasa gemanya gange. Tugenda kubanga tusukawo nako lwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi, mweraba. Tukwatagana omulundi ogudako. Kali muzee. See you next time.